Omusango gwa pressure. Court Egenda Gugoba. The case is to be dismissed for want of prosecution. Unomwana adavu masaba sajja. Bagenda Gugoba nga tegwina bujulizi. Kubanga bw'otunuulira abaguwaabi. Omunyamulenge, bw'otunuulira bakanso, bw'otunuulira presidential advisor agulimu, they are not representatives of any offended parties. Tebasindikiddwa Kabaka, tebasindikiddwa Museveni. Ate abantu bonna abali offended bayina abantu abamanyiddwa legally nti bano be balina okubalumirirwa. Kati abantu bano tebakkirizibwa kuwoza musango ogwo kubanga they are not representatives of the offended parties. Kizuuka nti Buganda yawandiika nga 13. Ne Fulufiga yawandiika nga 13. Fulufiga alina message zampeereza zitegeeza nti si mumativu n'okuba nti obaffe tetumujoyiniza oba tetumuwagidde naye eno reason lwaki nze saakiwagira kubanga nakiraba nga tekigenda kukola ki. Buganda eba yawandiika 13 nti bagivuma omwana akwatibwe. Naawe n'owandiika 13 nti Buganda evumwa omwana akwatibwe. Wookizuulira nti Buganda ewandiise gwe wookiviiramu n'ofuuka omujulizi wa Buganda. Naye bw'okiremeramu n'oyagala naawe ofuuke complainant wa Buganda. Then obeera okiikinga Buganda out yeekiveemu obutabiisanya naawe omwana waayo. Kubanga ekisindikisa Buganda ejjemu eno case eyina balooya bayo beyeesiga beesobola okuwa ebirayiro nga biva obeewa Ssaabasajja obeewa Katikkiro ne bajjanga ba representatives ab'Akatikkiro abannabosa Ssebuggwawo oba aba Ssaabasajja. Ate ku ono advocate gwe muyina Buganda tesobola bimuwa. Ekitegeeza mmwe ne advocate yammwe musigala nga temulina bujulizi. Musigala nga simmwe bantu abakkirizibwa. Musigala nga pressure agenda ba challenge nga abagambe muleete be navuma bakakase nti nabavuma. Nze nkikakasa be navuma sibe bo. N'ebifaananyi sibye bbyo. Kakati Bajjo yasingako omusango bwe guti bwe yavuma Museveni ne bamukwana bamutwala mu kkooti. Mujjukira Bajjo yakwata omufaliso n'agenda ye baka kkooti mbwagala sente ze za beyiro. Yabagamba muleete Museveni wana akakase nti namuvuma. Oba muleete balooya be ng'abazze bonna si balooya ba Museveni. Just beita ba concerned citizens baloya ba Museveni Karugira ndu whatever tebaliwo koti ne Gugoba tegwina bujulizi kali kintu kimwe kigenda okubeera ku musango gwa pressure nti gwafudde ate nga abagusebe baguwaaba. Lwaki otuuka okulaga nti Buganda ebuukidde gwe yawaabi ng'ate wawaabi on behalf of Kabaka. Ekyokusatu bw'otunuulira bonna abawaabi pressure yabavumako n'abavuma bubi nnyo. Naye ate mu kesi ze bawaabi ate bo tebaliimu nti yali atuvumyeko. Ate bo balumirirwa Kabaka na sipiika simanya naani. Kakati gwe omukopi ali kweyo level. Bw'obeera wafuna omutima ogusonyiwa pressure n'otamuwaabira. Wabula n'omuwaabira kuvuma Kabaka. Ate olwo Kabaka atali mukopi. Ye atalina mutima gusonyiwa. Gw'oba wasonyiwa n'otawaaba. Ekirala bw'otunuulira abagenze mu kkooti bonna tekuliko muntu yabadde wa buvunaanyizibwa bwa Simba. Kulwa Buganda, kulwa president, kulwa speaker, kulwa nabosa Ssebuggwawo ba kulwa balala. Bonna ababaddeyo ba tikitoka. Eyo mateeka eyitibwa nga predicament. Predicament eyo ye yaviiriddeko omulamuzi okubuuza pressure ina abakweyimirira. Kubanga alaba embeera eriwo it's an embarrassing situation. Eswaza yesita ziryawo tekola makulu tekola mawulire. Uina abakweyimirira pressure nagawe bali ne babayita nga tebalina biwandiiko omulamuzi n'amuddamu n'amugamba okiraba munnaye tewali bakweyimirira. Pressure n'agamba nti nze ndi mulalu sitegeera. Singa teyagambye nti mulalu omulamuzi yadagana muwa kkooti beyira agende ku bwereere nga lwalina amweyimiridde. Naye kasita yagambye nti mulalu omulamuzi tasobola kumwesiga ntagenda kudda nti agenda kukomawo. Ate nga yakwatibwa lwa public outcry kati omuzizaayo mu public nga teri amuvunaanyizibwako omulamuzi kyavudde yamusibye eyo wiiki. Naye singa abadde wamweyimirira adde agenda mmuta kubanga predicament ni kooti emuleetera okubeera ng'ekola ki ng'emuta agende. So abantu abaloopa omusango guno be bagusse baali badde baguvaamu ne baleka Buganda n'egutwala nga mulaba omusango gwa Mama Mbabazi gwe yawaaba. Besigye teyaleeta balooya begenda kuwaaba wabula yagamba nti balooya bange bagenda kuwerekerako Mbabazi bamufeeding ene information entono gye balina. Kalina mwe mbadde mulina okudda ebbali mufeeding Buganda information ne mutakola hidinga na Buganda mu kooti. Omuntu tasobola kuvunaanibwa misango ebiri kugundi yemu ku kiseera kye kimu budde bwe bumu ku kosi yemu ku reason yemu.
tekikirizibwa ono yawaabye n'oli yawaabye Buganda egamba yavuma Ssaabasajja yatutyoboola namwe mugamba ffe twasooka okuwaaba ffe twamuwaabira ebituufu yavuma Ssaabasajja yamutyoboola kati oyo omuntu abeera avunaanibwa emisango ebiri mu musango gumu ekitakkirizibwa omuntu avunaanibwa mirundi ebiri ku musango ogwo kati okubagana okuli awo waliwo conspiracy waliwo party emu ng'egezaawo kutaasa pressure indirectly ate ng'ekimanyi there is a party egezaako kutaasa pressure indirectly ng'ejabulula oba ng'ereeta confusion mu kooti Mampita Godfather mere bulungi